Kadama TV waliwo Kadama wano asaba obuyambi ayita mu mbeera ey'okutulugunyizibwa n'abagamba Saudi Arabia kati nayo yakwata akati eringa etamanyi Oman. Saudi Arabia babonyaabonya nnyo abaana abagenda okukola bakadaama y'ensonga lwaki gavumenti bw'evaayo n'egamba nti nno eyagala ebeere nga eteesa ne kampuni ezitwala abaana eweeru. Tulina okubeera nga kintu kino tukiwagirira ddala. Katusooke tuwulize Kadaama ono alina kyagenda okubeera nga atugambako lwa nsonga nti ali mu buzibu. Kadaama ono ali mu buzibu ne wayogerera awo ali mu ttooyi, agamba ali mu ttooyi, ali mu buzibu, kampani tenavaayo kubeera ng'emuyamba. Bannaaye tuwagire nnyo ekintu kya gavumenti okubeera ng'ekyusa mu nnongoosereza, ekyusa mu biki bye yateesa n'Abawarabu bano mu kusooka. Buli Kadaama yenna ava eyawagira ekintu kino. Abaana abali e Saudi babonaabona nnyo, balinga abaana abaali mu Oman. Mujjukire Oman abaana baali babonaabona nnyo, gavumenti n'esooka n'esazaamu contract. Katusooke tuwulize Kadaama ono atubuulire kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe n'Abawarabu bamubonyaabonya batya. Mjebalekwa mukyala Nagudi, amannya gange nze Nanyonjo Safina. Natambulira mu tripai okuva e Uganda okujja e Saudi, ndi Dammam. Mukama wange amannya ge bamuyita Madamu Watha. Naye Nagudi wensindiikiridde odi eno ng'asaba obuyambi bwammwe munnyambe, muntaase nve mu kiyumba kino. Kubanga ekiyumba kino tukirimu bannayuganda tuli babiri, nze ne Nanvuma Maria. Naye mu mwezi ogw'omwenda mukama wange yankuba n'engumingiriza, nakubwa abaana okumala emyezi 9. Kati bwe njogerera ndi mu mwaka mulamba n'omwezi gumu. Juzi kaali katatu ge ku accident yankubira mu mmotoka, twali tugenda out. Ng'ekinkubye omwana yasala ku mwana munne enviiri, naye nga yazimusalako kyali kiro ssaawa 8 nali nongoosa, nze saategeera mwana nga yasaze ku munne enviiri, nalaba ku magi. Kyankubya katono tugwe ku accident kubanga emmotoka yasimatuka neyekiika mu kkubo. Lwaki mutunuulira? Nangamba ntunule wansi mpaka we tunaatuuka, gye tulaga nga simutunuddeeko. N'enguma mpise mu kusoomoozebwa kungi, nkola okulya ndi ekivu kimu, wenywa caayi okuddamu okulya ssaawa emu ey'olweggulu, ngumiikiriza olw'okuba njagala okukola. Naye wekituuse nkooye, nsaba obuyambi okuva gye muli, Mr. David, Mr. Jean Nagudi, Office Saudi Arabia, Dekat Arinjazi, nsaba munnyambe. Nsaba munnyambe Nagudi munzije mu kiyumba kino nga nkyali mulamu, nga 24 yankuba. Leero ankubye nankuba ne Nanvuma, naye nga ekinkubya sikimanyi. Mbadde mu kiyungu ansaba essimu ya Nanvuma, simanyi gyeri. Najja nakuba Nanvuma nange nankuba. Nkooye muntaase nga sinnafuna buzibu nve mu kiyumba kino, ngumiikiriza. Ntuuse wenkoma. Manyi nasese nnyo nga bw'oba ofunye vidiyo eno ng'ekutuuseeko wenjogerera ndi mu ttooyi. Wifi yaginzijjako, sina wifi. Muntaase kubanga ngambye ajja kukola ekisoboka newe kuba kutugatta fembi asobola okutugatta n'atukola kyayagala. Ensi gye tuli mu si yaffe, ffe tuli bannayuganda, tuli mu Saudi si yaffe. Kyayagala asobola okitukola, tetulina gyetusobola kumukola. Muntaase, mututaase, saba obuyambi kuva gye muli. Muntambulize vidiyo eno abagifunye bannaaye. Ndi mukazi mugumiikiriza, ngumiikiriza, naye ntuuse wenkoma. Ndi mu mazzi ag'omunsingo mugamanyi gendimu, ngumye naye mpanise bwe kiba kyetaagisa kudda Uganda, nzire e Uganda. Kubanga Uganda sirinayo musango gw'amaanyi gwe nakola. Era batugamba nti muli bannaku, ensi yammwe muli bannaku, batujuliza bunaku, temulina buyambi. Muganda wazzeemu asindikidde muganda ye n'amugamba kyoyagala ky'oba obakola, ensi gye bali mu si yaabwe, kyoyagala ky'oba okola. Nga ateese mu lawudi buli kimu tokiwulira. Bannange kisusse
kisusse bingi naye sirina budde kubanga wenjogerera njogerera mu ddooyi nsaba muntaasya.